Aisha Nakatonga wa myaka 24 akeddenga bulijjo kugenda okukakalabya ejije nga takimanyi nti oba olwaleero yenebe enkomerero ye. Ekire ky'enkuba etonnyo olwaleero bwayizo okumpi ne Kampala kibiriddeko amazzi okwanjala mu luguudo era bwagatuuseko n'asoberwa bw'atyo n'asalawo okuddeeka. Naŋŋamba nti amazzi nga mangi ebwayise, ndaba amazzi mangi ngenda kukola ki kukomawo koze kale gaba mangi komawo. Kyokka bw'abadde addayo n'aserera n'agwa mu mwala era amazzi ne gamutwala. Ababaddewo bagezezzaako okumutaasa ne balemwa. Omuti gwe twali tumweza omuti kali amazzi gakuba omuti ne utulemera okukwata ne gugwayo, omukazi amazzi gamutwala. Nitugezaako nnyo okudduka omugoberera, amazzi gatusinza amaanyi, amazzi galina supiidi nnene. Ensawo ye ey'omu ngalo etaasiddwa nga mulimu essimu era ne bakuba ku nnamba ezibaddemu okutegeeza ab'eŋŋanda ze. Mate sinatuuka nenkuba essimu ye, kubaddeko omwami omu abagikutte n'aŋŋamba nti ye ddala kituufu ono agudde mu mazzi naye tufunye ensawo ye na ssimu naye ng'afudde. Ngenza okulya nga abambuuza waliwo oluyogaano lungi ne bagamba agudde mu mazzi. Kati maze kujja ne ndaba banne bannyina ne mbabuuza bana Irene ne bagamba Irene Nakato ne bagamba batugambye agudde mu mazzi. Oyo yekka si yagudde mu mazzi olwaleero, wabula mu kifo gye kimu waliwo n'omwana omulala asoose okugwayo kyokka ye n'ataasibwa. Yasoose n'agwamu omwana ne tumutaasa ne tumugyamu, ye yawonye. Poliisi etuuse mu kifo okuzuula omulambo kyokka nga terina bikozesebwa era n'ekubira balubbira baayo bajje basobole okuzuula omulambo. Kino kitutte essaawa eziwerako era ne wabaawo abavubuka basabye bannannyini mulambo ensimbi nti bo basobola okuguzuula. Bano bagezezzaako okunoonya nga buteerere. Ab'eŋŋanda z'omugenzi ebyokwogera bibaweddeko olw'ekikangabwa kino. Bo abatuuze balaajanidde bekikwatako okuvayo babayambe ku myalo gye bamazeeko abantu baabwe. Bateekewo buliigi bazimbe n'ebitayimbwa ebbali n'ebbali, ekitegedde ng'abantu balinayo obuuma kyawo agenda kulosinga wano bwagwayo tajja ggwayo. Oluvannyuma poliisi y'oku mazzi ezze n'ebikola era ne batandikirawo ogwabwe. Ekifo kye batandikiddemu nga banoonya mpaawo kye bazudde. We tuviiridde mu kifo kino ng'omulambo gukyabuze wabula ng'okunoonya kukyagenda mu maaso. Peter Muwesi, NTV Akawungeezi.